Leero ng'okeereyo kujja. No, oliko nze njala ennuma. Ate empulira njagala lya macaroni nga galeberalebera ng'ate ndiisa buti. Ng'Abachina. Obulina oba obuti mbunoonyeza bumbuzi. Obw'Abachina. Nsobola okusongolerayo wano obuti. Njagala buli obuve ewaabwe. Obuyuukiyuuki. Akayuukiyuuki okamanyi. Olwaki ekyo olwaleero? Olwaleero nzize n'amawulire nze naawe mmanyi mba na maaki era mba nziguse kaakati nga kyengenda osookerako ngenda sookerako awe wa Chameleon. Chameleon. Chameleon agamba nti bambi ekintu ky'okubeera star kirina engeri gye kiyingiriramu omulimu gwe ogwakubeera taata. Kimuchallenginga. Yeah, it is challenging to be a star ate ng'oli taata nti kirabika media eyingirira nnyo n'obulamu obuli private. Neze ndowooza Chameleon nga Chameleon ayise mu bingi nnyo. Manyi abaana abo nze kinyinza okugamba engeri gye baafuuka basite oba mu myaka gyabwe egy'ekivubuka ennyo baabiteekamu amalala mangi. Ba Chameleon oyo gw'olaba yalina effujjo lingi. Kugamba effujjo limanyi? Effujjo. Omuntu okubeera nga kugamba nga alwana wa mivuyo. Kakati kiki ekimuchallenginga kyayogeraku awo? Kimuchallenginga nti biyingirira nnyo obulamu bwe obwaki ye nga ye. Kirabika bino nga njujukira waliwo emabegako lwe nalabako nga buli omu abaana ba Chameleon bajja kamera abantu mwana Alpha ne Abba. Oba ojjukira we bajjako eno? Bajjako eno nzijjukira. Like abantu kale baali bangi kamera oba naye ayagala abeereko ng'omuntu wa bulijjo. Abaana be baba bajja tekiba kya nnyo baba yayombyemu ne mukazi we tekiba kya nnyo we baba waliwo ekimutuuseeko kireme kuba kya Chameleon si be baana bokka baalina abo g'omanyi abo naye kati waliwo omwana babita Ayla omumanyi? Ayla nzo bali myaka nga 2 bwe yazala mu Dorotia. Abo nabaaliwo yakuba kudda ku buyimba Dorotia leeta kubanga okayimba Daniela takakubanga ku kakati challenge kijaalina oluzayinza kayimba ati Daniela yakayimba at least erinnya yaliteeka mutajjukira ntiyogedde yete nezjukira Daniela yuba yali abiyimba atya nakukwatako Chameleon. Ansonyiwe. Kati challenge kizaasanga abaana bamulimye okukuza. Abaana bo bakula kubanga ye oba ayogeza nnaku kuba omukyala alabika ndowooza omukyala yali amukola ki yali like domestic violence bakiyita batya mu domestic violence okutuntuza omukazi bali bamaze emyaka 16 mu bufumbo omukazi ndowooza n'agamba omukazi ng'agumidde waawo era mu 2019 omukazi we yasalirawo n'akola ki n'aweta n'adda mu US kati ennaku zinayambala mpeta ndala engagement ring. Kati Chameleon kimuluma. Mayi kati kimuluma. Nzoke ne Chameleon waba kabulonyanza kaba. Takaba mukoa nga wayimba. Oh. Aha, kati nonze taina chaenza kunkola olwogwe. Kati kyekirala tugende wala tumuveka Chameleon. Kati omuddusi waffe enchalwe bamuziika. Kitegeye. Bambi ya kituufu na kitegeddeko. Nakuzo mwezi nga 14 Saturday. Saturday we bamuziika. Wabaddewo nno okusika omuguwa. Gwe yasooka okuzaala mu abaana bamuyita Simon. Nga ayagala amuziika eri ewaabwe. Kati ate ne Muzeeyi Joseph Kitegeye taata wa Rebecca omugenzi. Nga naye agamba nti balina kumuziika naye Federation y'abaddusi yakakasizza dda nti already bagenda kumuziika eri bayite batya Kapkoro eryawo mu Bukko district. Bukko district. Naku lwankya era nga bagambye nti bagenda muziika nga ba soldiers abadde sergeant mu UPDF balina okubayo ku masasi mu bbanga ekyo bagamba tibagenda muziika mu bitiibwa ndowooza leero atuuse simanyi obumulamu kuba ejjo bagambyeko nti ku Lwokutaano lwagenda obbanga atuusiddwa basobole okukola ki okukola enteekateeka enkya abeere ng'awummuzibwa mu maka ge ag'olubeerera. Newankubadde alina amaka naye Kenya abaddeyo n'amaka. Ambi abaana be balese omu wa myaka 11 na myaka 9. Kitalo kyokka ate baalaba nga bamwe bamwokya.
kyekisinga okukwasa ennaku kyamaanyi nnyo naye Mukama Katonda abagumye. Kaakati mu bino ebyabayimbi okukola ebivulu Ziza Bafana yavuddeyo n'atugamba nti ye tasobola kukola kivulu. Awulira nga ekivulu tebikyalimu ssente era ye essaawa zino tasuubirayo kukola kivulu wadde. Pomini kakayimba kaza okunyumira ndo waje pomini kyannemuyimba naye nga ye agamba ebivulu tebikyalimu ssente naye ate ye oba yeewuunya abayimbi abakyabyetanira ennyo. Temuli ssente anno sebo Gravity yagambye mbu akomawo omwaka ogujja bino bimugamba muno tagenda kudda yagambye mbu omwaka ogujja akomawo yagambye luli just kabadde kaki kasima kabi naye buli muntu akola loozi ogujja ajja kujja loozi teyeegumya bwegumya owaaye naye ku nsonga emu ya Gravity yakola ki mbu akyali mu nteekateeka ze ez'okuzimba eddwaliro yasuubiza eddwaliro ebusaabala anti omanyi ebintu byonna kati bigenda bimukola ki maye osobola okwagala okwataakinga adedda okwataakinga ebyo naye abikola ali mu kwataakinga Bobi Wine mbu akuta akasawo ka sementi akatuuta ebusaabala mbu Bobi Wine azimbeyo eddwaliro naye kati byonna ebyo byava ku oli byamuddako kuba kati bantu bamugamba naawe ezimba ndaba ozimbye ennyumba tatulinnya ku mitwe agambye nti nno alina regiment wa president alina abantu ab'enjawulo basuubiramu support yafuna dda obweyamu lwaki takikola yekka obweyamu okuva ewa president General Museveni naye yabufunye nga yasuubiza nti ye yamarwa nkubadde tannabufuna naye nga yekyobadde nkisuubira amulinde tomanya lwaki talizimba yekka kubanga n'ennyumba yasobola ogiwaayo neefuuka eddwaliro sente zonna yaziteeka mu kivulu afaayo nnyo ku bantu sente zonna yazisa mu kivulu nezifa gundi no yagambye waliwo promoter omu yagambye nti ebimu ku byaleetera Gravity okusala ekivulu nsonga ziringa 3 esooka amalala kwegamba tosobola kudda ku bantu b'osuubira kujja anako baduulira ekyokubiri kuyingiza byabufuzi muki mu muziki gwe kwegamba n'abiteekamu embeera kwegamba eyindu kugamba obulagajjavu bwali bungi nnyo ne timing ate n'okubeera nti teri amugamba nti buli mwaka alina otegeka ekivulu nebbo bakifuula mu bantu buli mwaka nina otegeka alina okutegeka ekivulu naye ndowooza engeri yakola akayimba kano aka dokita ak'empiso yali ayagala akatunde bulungi kagenda n'eddwaliro azikubira eyo azimba eddwaliro wajjana akubiranga empiso ze kakati Namooti ayagala tutegekamu nakyo kiba kivulu ekya comedy nakyo kiba kivulu era concert atutegekamu ekivulu ng'aweza emyaka 25 mu comedy whatever mu katemba 25 years of Amooti era ng'egenda beera ku Oma Showgrounds Lugogo ng'ennaku z'omwezi 13 December era abagala Amooti bajja beerayo tiketi bayogedde ku ssente tiketi kireke ebyo bikyali muteeseganya bajja kubitangirira gye bujja mu maasoko naye nga 13 December ffenna nga tulaba 25 years of comedy Amooti omubalanguzi nyomanyi nti Amooti nakula n'Amooti ebyaddala okakasa lyefujjo eryo lyoyina wali ku bikondo awo lyefujjo eryo lyoyinamu mwanzanyanga babiri naye twali emiyembe muganda wange ndowooza naawe ojja kubeerayo muwagire kalomenti wo nina okubeerayo kyekirala bete namusala tomusekerere wano kale kakati CB Toka naye comedian you know CB Toka owabatuli bulala family abatuli bulala bafunako accident emabega kaabo bafunako accident nebanako abantu kikulunze ebisinga okuntama ku social media ku TikTok nebanako teekako nebateekako ebintu tosobola kutegeera kituufu kyeki nkugambye ati content naye ffe nze kulanga endaba nga abasinga bali fine batonotono be bagamba nti ki bawanika amagulu era bwe bawanika bo tebanadda naye ng'era si bangi balinga 2-3 baali bagenda mu kibuli namubendewo
bali bagenda Masaka bali balina ekivulu Masaka naye oba ekivulu bakikola kubanga bamba ne bapositinga tekivula tegyekiri tebagenda kisazaamu bakikola batyo oba timanyi kakati CB waffe akola ki ayagenda kujja mu kwesimbawo nga Lord Council wa Makindye West era buli omu yenna ali e Makindye amulinde nalabeko kafaananyi ke ne Bobi Wine naye ajjira ku gwo yagenze n'amukyalirako agenda kujjira mu NUP ajjira mu kibiina kya NUP era yagenze n'akola kinakyalira ku mukulembeze w'ekibiina ekyo jjukira ali ku miggo ennaku zino bwona era yadde ali ku miggo naye yakyaliddeko abasibe Bobi Yang era CB agamba batugamba nga tukyali bato we are the leaders of tomorrow yakulira mu struggle era struggle gyalimu kati era leaders of tomorrow teri tomorrow ndala okujjako ya leero era yajja era oba okimanyi nti oli mu Makindye West Lord Council CB Toka ajja naye ani agenda mu campaign ndira sigundi ani ono ye abatuli bulala balina omubeereramu waliwo ono ani Tata Kimbo Ada Patricia abera kodo kozi bamwine bongo andulu kamana Kayimba 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 kwazimira kuli amazina neza batuli bulala bansanyusa bambi yagenda kubeera ayita Patricia ajja mukoleki kakati nga tukyaliko lulaba comedian Kapalaga yali radio sokoleke era ku nsonga yemu kubanga ono yasisinkanye Bobi Wine ekiseera kino nga Bobi Wine mulwadde Bobi Wine era yawubyeko olulu lw'ekigeri wali mukomera eruzira okulaba ku bakomulire akireewo Kivumbi Magala Umar ne Bobi Yanga abono bali mukomera babalangashi ku misango egy'enjawulo ate gyeggwayo munange emisango najena giri ku kuwagira Bobi Wine awo tugende walala Kapalaga munange olowooza agamba ki agamba Abannayuganda bakola ki bamulemesa mu restaurant emu US bamulemesa omusajja twatobye obajja kulaga ku radio Simba Kapalaga wano then oluvannyuma n'agenda yakamala emyaka ndowooza ngo emyaka 6 mu Amerika eyo yagenda mu America akoze emirimu mingi musajja wattu agamba yasookera mukola ki mu kutunda chai ng'alaba akasente kakola kamala naye wagenda oyitawo ebbanga ng'alaba bbiru ziringa bbiri ko ye nno okusurvivinga USA onoonya omulimu omulala n'afunayo omulimu omulala oka restaurant a cheesecake restaurant nga ayoza amasowaani n'okusavinga abakirayanti awo we waava Abannayuganda baali bamulaba ne mumulemesa omusajja anti nga balaba serebu yali akola ku radio ayoza ati okubeera serebu kitegeeza ki kuba serebu osobola wano tulaba Haruna Mbiru balina zi restaurant Misa Kisemakula nawe ali ku Papa's Joint nawe kenyini aweereza emmere abayo abeerayo sirowooza nti ago mawulire bwe yava ku restaurant nga Abannayuganda mumulemesezza n'akolako mu factory naye ng'akola essaawa 12 olunaku ng'akoowa musajja wali kwegamba yabadde agezaako kulaga challenges zasisinkanye bwe yavaawo ku factory n'ayingira retirement home anti abazungu oli bwakaddiwa balina amaka gaabwe gye babateeka abakadde mbweyo gye yava ng'ali eyo akola omusajja omu omukadde yali amuyambako okukola ki ogenda mu toilet ne basikola ki mu kubeera nga amuyambako n'agwa ekigwo ekyamuleetera n'okukola ki okufuna damage kuki ku mugongo gwe omugongo bakaboni yali badde katuga byonna byebimu naye nga lwaki bamulemesa Abannayuganda nange nkyewuunya oba ye kenyini yaswala nanti bamumalako emirembe naye gwomanyi buli oli ajje ng'atuula akuba ebifaananyi akutaddemu olesa emmere lwakisisuubira nsuubira okuba Kapalaga yaswala ye kenyininyini yeyeeswaza mu ngeri ye ne Bannayuganda kisuubira nti bamubeerako nnyo kubanga okubeera serebu wano yali serebu w'amaanyi nnyo kiki kubanga bo we bagenda ebweru era emirimu gye bakola abasinga gyegyo
emirimu egibaawo kuleka mpozi nti wasoma nnyo naye era ye tekijjaawo okugamba nti mwami bamulemesa abannayuganda kuba kweyiiya kubanga abantu nga bali ku kyeyo kuba kweyiiya tewaba kusekerera muntu omaye kati gwosekera wali abali obulungi gundi yagamba Lagadi yagamba nti genda oyoze toilet emyaka 10 okomewe Kampala olyenga omwami obo kitegeera maye batu basekeranya abantu bagenda ebweru oli eyo simanyi oli mukulaza bakadde oli mu kukoza toilet ebintu ebyekisiru ng'ebyo naye sokoleka okuva ku story ya Kapalage wabaddeyo presidential debate eya Donald Trump ne Harris Kamala kati ekifaananyi kye nalabye nga Donald Trump oba bamukubye foundation oba waaki abaana kye bakoze makeup w'omusajja naye lwaki omusajja oba wekuba makeup kitegeeza kireka asale ku myaka naye bagende nga makeup artist we akomererwe ne bakomenti nga abantu nti biki bwe wamukubize comments ziri kuli ne bamukuba makeup foundation wa yellow makeup wa orange makeup kati gwe omusajja lwaki oba weekola makeup ki sina nawe wonaze yuka tukugulire wano makeup kit nga nze ngamba kyonna kyo weeteekako oba akazigo aba makeup. That's what I think. Nedda baba. Oli yasusi. Oli yajje ekikebe kya foundation n'ametta omusajja. Okay. Kakati ki ekirala eky'eddaka? Kakati jjo gabadde matikiraga omukamo wetu. Oyo nimba. Kabamba iguru. Awe 40. Era nga Bishop Lauben Kisembo we yavudde n'akola ki? Yabadde amusaba? Yamugambye. Omukama lwaki towasa? Nze ngambye yabadde amulagira nti gundi wasa kuba oli munaddiini ate nga kabaka amulagira kiri mu gundi oli kati asinziira mu Bible namugamba awase liri tteeka lya Katonda muzaale mwali yawezezza emyaka emeka kuba amatikira gabadde 29 alina emyaka 29 wabula siyinza kulimba simanyi myaka gye bamuteekako nga alina emyaka emeka gyali mito nnyo oba yalina emyaka emeka oba gyali kati olaba ali matikira ga 29 tali mumeka Jiringa 3 mwemiko aba wize myaka 3 mwezi tajiweza era akuza awase kakati nga bamugamba awase nga yitayagala kuwasa oba bungi buli awo oba jampasi akuwase nyinzo suwobero pazo n'abakyala wetoro baba bamuyita omugoba omugo something like that tiba bamuyita nja kumanya nga bampasizza kakati era Bishop Lauben yasinzidde n'agamba abavubuka oba abasajja abali eyo side zeyo ewa effort balekera okukola ki ogula banneekolera jange okuva ku street kubanga ekiri eyo siriimu ng'oko obwana ekitegeeza otya okwogera ekigabo bamalaaya nganda bw'okyogera okiruma banneekolera jange nti balekerawo okugula balekerawo ogenda mu katale kensi yonna okutemesa sokondeko sirimu ali kati ku 14.1 embalala bali mbalala 40 over the whole country sijja kulimba simanyi nendowooza sinaba kubitunulamu ebyo naye nga bambi yabasabe mulekerawo muwase oba kikuko yava avudde agambe omukama awase ngalowooza omukama ayinza nayo dugenderamu bawase bave mugula abantu bagenda kufa kakati twogere ku kyokkuwasa era nange kaŋamba omukama akole ki omanyi waliwo kana ku wrestling bateekako akagamba akalabula don't try this at home oyo sinafuna sibulaga please don't try ate lwakyoga ndi wabulabi no just nze muweereza kagundi just kalabula ndi wabulabi tuve wano gwe oyo ajja wasataaga ani ayina enamba ya jimpi nze njirina tugenda ojimpi